Eno gy'olengera ye fountain eyazimbibwa mu mwaka gwa 2013 naye betwogeddeko n'abasinga bakakasa n'emyezi 10 tegyawera yegemaze okufa. Bimu ku bintu byetusanze nga bisoomooza y'endowooza y'abantu. Amazzi agaali gakulukuta ganyumiranga nnyo balina kibuga naye abaffe embeera gye kirimu girabe mu bifaananyi ffe twatuuseewo kyekyabaawo nguzi bakolaga dibenga lye tuze gy'oli tukubaganye ebirowoozo naawe twongere okulambulula ensonga eno tumanye ani yali mu kukola ogugwe era kyekitakolebwa kyekyabaawo. Nange Mathias Rukundo, programu no Kampala awo wennyini we tutandikidde olwaleero. Amanya mpitibwa Isaka Musa nkolera muno mu kibuga wakati era kinewunyisiza nnyo nange okulaba nga ekifo kino nakirabako nga kirungi naye kati level gyetuuseeko kyenyamiza nnyo. Ekyo kiraga bulazi mbu esente ze baateekamu zafiira bwereere, sente z'omusolo zifiira bwereere. Era nayitawo nga waliwo wa taxi eyavuga obubi n'ayingira mu kifo ekyo kyennyini n'atomera block ezo zonna ze twali tutaddewo n'azimenya kumpi okusemberera ka fountain konna we kali. So olaba nga kwegamba abantu tebataddeyo mutima kuuma bintu. Well, nze nja kugana perspectives 2 oba 3. Esooka being a taxpayer. Eyokubiri being a legal business. Eyokusatu okubeera nti ndi munna Kampala. Esente ezaateekamu nga bagambe teri amanyi muwendo mutuufu. Naye as of now wetwogerera now these are 3 years down the road. Tekacha functioning. It is even broken. I believe even inside system is rotten. So still have a value of the taxpayers' money. Bantu balina okukuuma ebintu ebiteereddwayo kubanga si bya KCCA, ebintu bya government, ebintu byabwe. Sente zandikoze ebintu ebirala by'omugaso zonna zaggwera waneeno ezandikozemu ebintu ebyandiyambye bannansi. Naye ate mu kukulaakulana era mulimu n'emize egikyalimu. Gambye nti abantu batubbira buli kimu. Kampala omuntu asobola n'okubba ejjinja lyolaba nti tegenda muyamba. Naye nga fountain ezo naddala eyo eri ku Watoto bagenda ne babba mu pump. So tuli mu kukola nteekateeka okulaba nti tuzzaawo pump eyo. Tutuule to addressing the real needs ez'aba na Kampala. So spending sente mu zi fountain ezitagenda kuyamba baki banna Kampala. Ekisooka ka fountain yako koyogedde kafuka ekyokusekerwa mu Kampala. Right now tekakola okimanyi bulungi. Osanga aba bannaffe baganda baffe banyinaffe abatabukamu ku mutwe bali omwo basula omwo akantu ako mukama wange wali olabiko fountain wezibeera fountains zibeera mu kifo kinene nga kiri expansive bulungi amazzi ago bwegetololera waggulu wegati empewo negafuwa gavaako empewo ey'obulamu empewo omuntu nemusanga mu meters nga 10 ka fountain yako omuntu okafunamu alina kuyimirira ku fedodido luguudo nga bwolulaba. Tuyina ebifo bye tutaddewo era toyina kibuga kyogenda gendamu ng'ofulumyeko ne wano e Uganda waffe nosanga nga tewali bantu we batuula tewali bantu bye balabako nga kwegamba ng'environment si eya bulijjo eyawaka. So mu kibuga Kampala park ezisinga bazitunda era twagenda otuuka en administration eriwo empya tugezezaako okununula ebintu ebimu bikomyewo ebimu tebinnaba naye tulina okuyiiya okuteerawo abantu parks. Park yeche kimumu omuntu wayinza okutuula n'awummulamuko osanga otambudde olunaku lubadde luwanvu okusawanga musanvu ga akantuuleko wano mpumuleko sebo zikubuze nezikuze wakanga zibuze noga nkanjira mpumulirako wano so notuulako mu park era zezimu ku nsonga lwaki twateekawo ka park aka Watoto kati wobeera ku park olina ebintu ebiri refreshing. Si kyanjawulo nnyo okulaba nti waliwo ka fountain yako olina akantu akafuuwa amazzi otudde wali olaba waliwo emiti waliwo ebimuli gyemigaso gya park okulaba nti abantu basobola okutuula ne bawummulamuko ne benyumirizaamu mu kibuga kyabwe. Sente ze bareleasinga kukakola tebazituusaako nga bakyali kyetaagisa kubanga if they had put all the money on it it would still be shining. Naye olw'enkola embi gye basaako sente entono endala abazi ne balyoka abalala bakola ki bazitwala. Era nze I still believe nti tulina abantu bangi ebali waggulu eyo who are just mismanaging taxpayers resources. Ne bona okola kye twandise accounts committee ntebere mu KCCA bajaji manipulatinga. Bwe tukwata ku nkulaakulana
tutunine ku side y'ebyobufuzi bikosa bite enkulaakulana bikoseza bite enkulaakulana oba bigitumbudde bitya ene waffe mu Uganda ne mu Kampala naddala gye tulimu ebyobufuzi bituzizza nnyo emabega. And I've kept on telling abantu nti e Uganda over in this economy of ours, what is taking, which is overriding the most of ebintu bino byonna, you are subscribing to who and who. Kubanga anyakuwa obuyinza kubanga akantu ako singa kali ku muntu nga nze munnamateeka Isaac Kibeddi bantu temu ati corruption court ekololo tiyala sente z'omuwi w'omusolo, and I could be brought to books to account for that money. But I believe sente ezo zaafunika nezigayibwa somewhere, budget nefuluma, na it is to cover someone somewhere. Abazungu boogamba nti no bw'onoteeka mu fountain to make Kampala look better, look beautiful. Abazungu eri gye bava mu Canada, mu America, mu Germany, sebazze kulaba fountains zo, they have better fountains. Kye bazze okulaba is how Kampala eyambye etya munna Kampala okukola ki okubeera better. Fountain zibeera mu bifo nga binene bulungi abantu ne bajja ne babyeyagalira mu fountain ako bakazimba abantu balinawo batuula ebifo. Kampala City Council yandizimbe fountains ekyo ekikulaga Kampala City Council ebizibu byeri mu kakati ebifo byandi badde bigenda mu fountains babitunda tebikyaliwo ebisawo babitunze waliwo bazimba obagenda okuzimba akatale waliwo wansi ku sawa ya Queen awo ndoza wali wasobola okugenda fountain tebakyasobola kugizimba kubanga bagenda kuzimba katale. Kabeera omusajja alima kasooli mu kyalo tasobola mugamba nti bukadde lusanvu bakola akantu kamwe nekafira mu kiseera eky'emyaka 3 kubanga ffe twakalaba nnyo active mu 2013 naye kati 14 15 16 tekakyakola. The whole of last year sekalabye kwa kali functioning at all kavunda. So msaba bekikwatako batereze system bali babenga system yaabwe. Tulowooza nti okujjako nga tuzzeeyo ku nkola eri ne tuzzaayo obuyinza wansi abantu ne baparticipatinga abantu twalina enkola wansi ku LC nga bwe nagambye nakulira mu LC nga tugenda wansi ku LC1 ne tunoonya ebirowoozo by'abantu twafunyewo kasente ka PDC mwagala ki abalala ne bagamba tuzikole mu pate abalala ne bagamba tuzikole mu olutindo abalala ne bazigamba tuzidabirizemu oluzi but at the end of the day wavangayo n'ekintu ekina consensus abantu bagamba nti ku bivuze bizivuddeyo 10 baagala tudabiriza oluzi 2 baagala tukole pate ekitegeeza nti abasinga obungi baagala tudabiriza oluzi awo ngaba kulembezeyo twagatiranga ebyaffe ntukole katuzigabanyemu tukoleko ku luzi n'ekirala okujjako nga tuzeeyo ku nkola eyo ebintu bino byonna Jennifer Musibyakola nga fountains and all that tibina kibigasa bana Kampala mu njogere nyangu nze njitanga kabampane Jennifer Musagala nnyo kola ekintu asanyusa abantu naye nga tete kiyamba abantu bakikozeemu kabampano. Systems zifudde systems bwe ziva nga bwolaba fountain eyo nti kyali kiina kuba kirowoozo kya council. So tekyali kirowoozo kya council tetuulangako nega nti tuzimbe fountain naye omuntu yeebaka n'alowooza n'agamba nti fountain nagirabye e Dubai ekola bulungi amazzi egayiwa bulungi era abantu bajja kusanyuka naffe tugizimbe naye nga si kyekirowoozo ky'abantu oba oliawo n'abantu abali balina ogikozesa bali tebeeteeseteese kugikozesa era emirundi egisinga bw'otuukawo osanga abantu we beebase batyawo kati muyinza n'okuba mulimu emisota waliwo n'aba law enforcement obasanga nga balwanagana n'abantu ate okuvaawo oba oliawo abantu baali beetaaga kifo wakuwummulira nakwebaka mu kifo ky'obakolera fountain we bajja ne batunuulirira amazzi. Ddala ensimbi eziyonoonebwa okukola ebyo ebikoleddwa zezentuufu tufuna value for money waliwo accountability. Nsaba concerned citizens mu KCCM ennyini as an authority ng'ovude nti executive director akola nnyo naye bane bamuyambako tubeere with a streamlined structure ng'egye tukolamu emirimu nti wabanga ofulumiza million 7 eza ssente zibeere brought to book abantu bakimanye era bwa spendinga ssente tufunyemu kilomita ezo ze tuli supposed okufunamu era plan y'enguudo ekoleddwa nga plan ye entuufu emyala drainage pattern zikoleddwa kakati ebibuuzo ebyo tebiri answered. But this is totally complete financial mismanagement.
era contractor owakantu kano oba wa fountain eyo he has to explain to the public oba to the nation oba to the authority itself as KCCA. Ekyokubiri, ebintu ebikolebwa abakulembeze abawansi bali involved bebuuzibwako ebibuuzo nno gwe tuwe ansa kuba oli mukulembeze. Anti kati nkubuulira parish development committees ezaaliwo zeebuuziddwako, waliwo participatory management. Kaakati ebintu ebyo byonna tebibaddeewo nti abakulembeze tebali involved, tractor bijja bikola tebeebuuziddwako. Secondly, zezo priorities z'abantu ddala abantu bebeetaaga okukola, eyo problemu nno ebaddewo. Akati ebintu nno bwe tuba nga twebuuza ebintu ebimu, kati omuntu atandika okulowooleza n'agamba nti newankubadde ebintu ebimu bibadde bikolebwa, 1 essente ze baspendize si ze ntuufu, 2 tetufunyeemu kubanga ssente zaffe zoononeddwa. Fountain eyo nze ng'abadde mu kanso terina mulundi na gumu kiteesolo kyaleetebwa mu kanso nti kyakukola fountain eyo. Naye nga bw'omanyi enkola eriwo kaakati oba enkola eya local government, ba councillors be baleeta ebirowoozo ne biyisibwa, then implementing. N'olwekyo nze ebintu bikoleddwa naye siri musajjufu ng'omukulembeze okuba nti 1 abakulembeze abaalondebwa okuba nti nno beegatta ku ba technical people ate bavulungirwa ne bagibwa mu office, abalala ne batunda obuyinza bwabwe okukkakana nga ebintu ebikoleddwa tosobola kubinnyonnyola bantu era n'abantu babiraba bulabi nga kye bayita white elephant. Naye from nowhere twalaba bulabi nga bazimba fountain yayo. Fountain netandika okuyiwa amazzi, buli muntu yenna naaga nti kiwedde, Kampala ekyuse bino matendo. Ne fountain eyo bweba yakola nnyo teyamala myezi 3. Newenjogerera kaakati ekintu kyafa, abalalu we basula, abalalu we basiiba, omugaso gwakyo tegukyaliwo. Fountain eyo yakolebwa ssente zigenda mu biliyoni ya ssente. Naye nga fountain eyo abantu ng'abeekamwokya abafensiri, abantu abeekamwokya abali mu kasasiro, abantu abeekamwokya emyala buli kiseera gijjula amazzi mu kamwokya, fountain eyo tebagasa. Kyekiri kyenkugambye nti ebintu kaakati tebikolebwa lwakuba abantu abo babyetaaga, naye bikolebwa bina influence ki ku by'obufuzi. Ensonga za fountain n'abantu bye boogera nsuubira obiwulidde, kati omulemuko kati nnyo tudde tulambulira ensonga eno. Nange Mathias Rukundo.